Bana bakatonda mweno mungi malamu sako mwenna mulinyala mu kwa Yesu Kristo. Njagala okwebaza Katonda tukumi atulabirire natuusa na tunakawungeza kalunga tuli balamu. Mbeba zamwe nabe kubidde ku bigambo bino bya Prime Radio Gospelare Enkomerero eri wano kumpi oba Kutiisatiisa. Njagala okwebaza mikwano gyaffe aba Toronto Uganda SDA Church mwebale nnyo okuteekateeka Gospelare no mwezi guno gwa November. Nebaza management ya Prime Radio mukuru jemo sebo webale nnyo sumba nyende bwatu bayogera mu kama program mwebale nnyo mwebale. Njagala okwebaza naawe eyekubidde ku bigambo bino bya Prime Radio 91.9 ya Kampala 94.6 Masaka nawe ali ku mutimbagano gwa YouTube alabe ebigambo bino mukama tuwere nnyo omukisa. Tukomyewo na tena unako olwaleero nakubuuzako simulala yembulizi w'enjiri ya mukama ffe Ssempiira Martin era unako olwaleero bubangwe ina ekibuuzo nyaga tutwala mukisa guno okweyongera okujjukiza ojja kuba oba osindika message yo ku 0702084832 0702084832 oba 0741921 07777 ekibuuzo kyo kijja kubanga kituuka bulungi nnyo nnyini ddala. Kyokuyiga kyaffe kye twayize ku makya kyabadde kyogera ku bannabbi abobulimba era mukama ng'atulabula mu mbeera ng'abantu abatunda omuceere abatunda soda abatunda amazzi abatunda omukisa abamu bazadde ne bakyala baffe lwa kunoonya byamagero mukama atukoowoola era atuyita tuve wansi w'okufferebwa. Basebo nabanyabo twayize mu ngeri enjawulo ebintu bino ebibiri obunnabbi n'obuwulize bitambula byonna. Bayibuli egamba tudde eri obujulirwa obanga tekyogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri mazima obudde tebugenda kubakeerera. Tosobola kwawula buwulize na kufuna kwolesebwa kufuna bunnabbi era twayize mu ngeri enjawulo teriiyo n'omu basebo nabanyabo kuba n'abayita bannabbi ku mulembe guno nga ayigiriza abantu okujeemera ebiragiro bya Katonda. Olunaku olwaleero twagala kuyita ate tulabe ekyokuyiga kino ekigamba nti okuwaguza mu biseera eby'enkomerero. Okuwaguza tugenda tutya okulaba nga tutambula mu biseera bino eby'enkomerero? Tugenda kukola ki mu bulimba obungi obuli ku nsi ng'amannyo g'omulabe Sitaani gagaluddwa ng'atega obumaso yonna atutayiza eruyi n'eruyi atambulatambula ng'empologoma ewuluguma enoonya gwe n'alya? Gwe nange tugenda kukola tutya? Amu n'ebigambo ebyo nja kusaba gwe nange tusabe olw'ekyokuyiga. Katonda affe omukulu omugulu twagala okwebaza nate n'olunaku luno olwaleero. Tukwebaza Mukama bw'otwadde omukisa guno okujja mu maaso ne mu kubeerawo okuba ebigambo bye tuyiga. Nsaba otuyigirize tubuulirire tunenyayi Katonda. Leka tugende okuva wano nga tweyongedde okutegeera n'okumanya. Leka tugende okuva wano nga tweyongedde okutuuzibwa ku ntebe ekisa n'okusaasira. Jangu oyogere naffe, jangu otubuulirire, jangu otunenye okusinga kwa byonna oteeketeko bulamu ffe okumalako ku mulundi ogwokubiri. Ogulumizibwe olw'ekitiibwa naffe tw'omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye amiina. Okuwaguza mu biseera bino eby'enkomerero. Bw'onaasomako mu lugero olumu olw'abasajja bano Abayonaani, Greek legend, kigambibwa nti abasajja bano Abayonaani bwe bajja nga balemereddwa okuwamba ekibuga ekya Troy kye baali bamaze okuwamba okwetoloola okumala ebbanga n'emyaka 10. Kyaba basalawo ne bakwata ne bajja ne strategy ey'enjawulo eryeyawukanako ze baali bakozesa. Kye baakola kwe kukwata embalaasi gye baali bakoze mu kifaananyi nga nnene bulungi ne bagiteeka wabweru ne bakubiriza abooluganda bali mu kibuga kino ekya Troy bajje bagitwale ng'akabonero akalaga nti Abayonaani bawanise. Era bwe kityo baakola embalaasi yaabwe okuva mu miti ne bagibajja bulungi nga nnene bulungi nnyo. Abaali munda mu kibuga kya Troy bajenezo abamu ne bagezaako okugaana naye aba ne bagamba nti nedda kino kikabonero akalaga tubawangudde. Embalaasi n'ekibajja ekyo katukireete kijje mu kibuga kino ekya Troy. Kye bataamanya nti munda w'embalaasi eno eyali ekoleddwa mu mbaawo nga waliyo abajaasi basipayisi ab'enjawulo ab'ettabu ab'akabi ab'Abayonaani abaali bateekeddwa munda mu mbalaasi eno nga kye babala bali abali mu Troy banajja ne bagiyingiza. Abajaasi ab'ekiro bajja kujja bagifubutukemu bagende batandika okubatta nga tebamanyi. Abooluganda baagala tuli ku mulembe guno nga Setaani naffe mu ngeri endala atusindikidde embalaasi n'ekukumi.
Sitaani ng'akoze era akola byonna okulaba nga gwe nange newankubadde ebigambo bino bibuulirwa yonna gy'osinzira okubiwulira ne gy'osinzira okubiraba agezaako okulaba nga gwe nange obwakabaka obw'omugulu tetubusikira kyava aleese endowooza ez'enjawulo ku mulembe guno ng'abantu abasinga balowooza nti taliiyo, abalala nga balowooza nti gyali naye mbu ali mu birowoozo, abalala nga balowooza ti sitaani gyali naye ne bakemebwa okulowooza nti abaagaliza. Mu kitabo kino ekya Yokaana esooka essula ey'okubiri nnyiro 15 Bayibuli erina ebigambo bino byeyogera. Bayibuli egamba temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagalanga ensi okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye. Bw'ona nsoma okweyongerayo Bayibuli tugambye temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagalanga ensi okwagala kwa kitaffe tekuli mu ye. Basabo ne bannyabo, ensi eno erina ebintu byayo. Yesu atuganye okugyagala, Bayibuli etuganye okugyagala kubanga Bayibuli etukubiriza nti bwe tuba bakwagala. Mu kitabo kya Yokaana essula y'ekumi olw'ekumi atugambye obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Atukubiriza kukwata biragiro bye. Tetusobola kubeera na kwagala kwa nsi ne tubeera n'okwagala kwa Kristo. Ku bibiri bino byombi watwagala Yesu ensi tujja kugikyawa, bwe tunaayagala ensi basobola nnyabo Yesu tugenda kumukyawa. Bayibuli mu bbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okuna olw'ekumi atugamba ffe twagala kubanga ye yasooka okutwagala ffe. Ebigambo bino Bayibuli byetusomesa era byetulaga bitulaga nti olw'okubanga twagala Yesu olw'omusaalaba gwe yafiirako, olw'ekivume ekyamuleetebwako, yaleka ebitiibwa bye n'ajja ku musaalaba n'abeera bwerere ku musaalaba. Yesu ono yakola byonna, n'ajja ne mu lusuku olw'e Gesemaani n'atuuya n'omusaayi ng'alina omukisa ogw'okulekawo ekikombe ekyokunywa obusungu bwa Katonda gwe nange tuzikirire, naye yalondawo ffe. Bayibuli kyevudde egamba ti ffe tumwagala twagala kubanga yasooka okutwagala ffe. Ebigambo bino byonna abisoma mu Luka essula ey'omwenda olw'23 Bayibuli egamba n'abagamba bonna nti omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka, yeetikkenga omusaalaba gwe buli lunaku angoberere. Yesu atukubiriza basobola nnyo nti bwe tubeera bakumugoberera kitwetaagisa okwetikka omusaalaba gwaffe ne tumugoberera kubanga tumwagala, ate era tumwagala kubanga yasooka okutwagala. Yesu atuyita mu nsi eno ewambiddwa, emaamiddwa ekibi, eyeetooloddwa enkozi omulabe Sitaani, atuyita okwetika emisaalaba gyaffe tusobole okumugoberera. Luka essula y'ekumi olunya olw'33 Luka 14:33 agamba ati agamba kale bwe kityo buli muntu yenna ku mmwe ateefiiriza byonna byali nabyo tayinzenga kuba mujulirwa wange. Ebigambo bino ebiri mu Luka 14:33 bitutegeeza nti gwe nange bwe tuteefiiriza tulina bye tulina okwefiiriza. Ng'omuntu bw'abeera mu bufumbo ng'abadde akyalina abawala bangi bakyalaba, abayina emibiri, abayina feesi, abayimbisa, ab'amaanyi, naye n'agamba nti nedda kaŋŋende n'ono ne yeeresa abalala. Bwe kityo naffe tetusobola kubeera mu bufumbo wamu na Yesu nga yekawasa ng'atututte ate ne tusigala nga tukola ebirala. Basaba ne bannyabo, tetusobola kweyongera kulya mbizzi, tetusobola kweyongera kunywa mwenge, tetusobola kulemererwa kuwaayo bitundu bya 10 na birabo. Tuteekwa okubaako bye twerekereza okusobola okugoberera Yesu. Tugwanye okubaako ne bye tukola kubanga Bayibuli etugambye ti obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okusatu olunya olw'22 Bayibuli egamba nti era buli kye tusaba akituwa kubanga tukwata ebiragiro bye era tukola ebisiimibwa mu maaso ge. Bayibuli etulaga booluganda baagalwa nti Yesu ono bwe tugenda okumusaba agenda kubituwa. Lwaki? Kubanga tukola by'ayagala. Bayibuli yeyongera okukakasa nti Yesu alinako by'ayagala era kyavudde atugamba okusaawa ensi.
Mbalwa Yokaana essula ey'okubiri Bayibuli emaze okutulaga bulungi ddala bwe tuzze tuyiga nti Yesu atugamba okwetikka omusaalaba gwaffe. Yesu atutegeeza obanga tumwagala tunaakwata ebiragiro bye. Atutegeezezza nti n'ebiragiro bye tebikola bitya, n'ebiragiro bye tebizitowa, nti n'essaala zaffe aziddamu zonna ze tumusaba kubanga tukwata ebiragiro bye. Abooluganda abaagalwa, njagala kubakoowoola. Yesu atuyita atulaze nti bintu bino ebibiri ensi eyina enkola yaayo ne tuba twagala Yesu tetusobola kubyagala byombiriri. Either tujja kwagala ensi Yesu tumuleke oba tujja kwagala Yesu ensi tugyesonyiwe. Bayibuli etugamba Balwa Yokaana esooka essula ya 2 onyolo 15 paka 17 agamba atya? Agamba bw'ati, agamba temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagalanga ensi okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye, kubanga buli ekiri mu nsi katuwuliriza. Bayibuli ewala itugamba Katonda bayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo Omwana we yazaalibwa mu yekka. Ensonga lwaki atukubiriza okukyawa ensi by'ebintu ebiri mu nsi, era kyava agamba kubanga buli ekiri mu nsi okwegomba kw'omubiri n'okugulumizibwa kw'obulamu okutaliimu tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi. Katonda lwaki atugamba okukyawa ensi? Kubanga ebigirimu waliwo omufuzo mulala Yesu gwayogerako mu Yokaana 14:3 ti omulangira w'ensi enajja naye iko kigambo. Buno bulinga bwakabaka bwa mirundi ebiri. Waliwo obwakabaka obw'eggulu bulina empisa ezawukanira ddala ku bwakabaka obw'ensi, naye mu ngeri endala n'ensi eno Sitaani alina obwakabaka bw'atadde ku nsi eno kubanga Adamu bwe yawaayo bwe yasalawo okumugondera n'ajeemera Katonda, bwe kityo ensi eno yonna n'ebeera ng'eri wansi wa buvunaanyizibwa bwa Sitaani. Era Yesu bw'ajja agamba nti omulangira w'ensi eno ajja so tandiiko kigambo. Ne bwe tusaamusalayo Mukama waffe tugamba kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bubujje. Lwaki obwakabaka bwa Katonda bujja buzzi? Kubanga waliwo obwakabaka obulala, obwakabaka bwa Sitaani. Bayibuli kyeva etugamba nti twagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi, kubanga ebiri mu nsi si bya bwa Katonda, bya Sitaani. Bayibuli egamba nti era ensi eggwaawo n'okwegomba kwayo, naye akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe gitaggwaawo. Ensi eno basobola bannyabo erina ebintu byayo bye tuyita ebisanyusa. Waliwo omusajja omwe yansanga nali ndi mukulambula nga ne mukutambula nakyali bakyakimeba ku mirimu gyabwe ne maka gaabwe. Kyanva nsanga muvubuka nno munnanga nsingako emyaka gyeteka gyali mitono nnyo. Kyanva ngamba muvubuka gwe ng'oyambadde ng'omusumba amanyi bino bitera okutambula ng'oluusi otaddeko ettaayi engatto wagibbe bulungi eddagala oyambadde omusipi oyina ekkooti kwegamba nga bwe noonyumye nga mu nnaku eza bulijjo abantu beewuunya oluganda alagawa agenda mu kufiirwa alaga luddawa alinayo embaga oba omukolo naye agenda okulaba engeri gy'oyambadde oyambadde nga looya kati oluganda kyava ngamba kyoluganda ng'olabika ng'omusumba konze ye olinayo ekibuuzo kyonna ekitali kya byabufuzi nga kya bayibuli oluganda kyava ngamba ebigambo bino naye nga wapapa buzali ategeeza ki yalinga agamba nti oba oli awo bwembeera mulamu buno nsobola okweyagala nembeerawo neneeyagala ekiseera bwe kituuka nga ntandise okugwamu supa magumba gatandise okukaaba nga sikyasobola kutuula bbanga ddene nga n'okutambula n'okwogera sikyabisobola mbate awo ndowooza okuweereza Katonda. Ensi erina code of conduct eyaayo kubanga bwakabaka obufugibwa omulabe Sitaani n'eggulu n'obwakatonda bulina enkola zaabo. Era bayibuli etugamba mu kitabo kino ekya Yakobo essula ey'okuna olunyiriri olwokuna nti mmwe abakazi ab'ensi temumanyi ng'omukwano gw'ensi bwe bulabe bwa Katonda. Tosobola kubanga baluganda bagalwa tutambulira ku codes of conduct ez'ensi eno. Tetusobola kubeerawo nga tutambula nga tukola ebintu ebisanyusa ensi nga tutambula ng'ensi bweyagala ne tusanyusa Katonda. Kyavudde agamba nti mwe abakazi ab'ensi temumanyi ng'omukwano gw'ensi bwe bulabe bwa Katonda. Kale omuntu yenna bw'ayagala okubeera mukwano gw'ensi yeefuula mulabe wa Katonda. Tosobola kubeera mu bwakabaka buno bwa mirundi ebiri n'obeera mu bwakabaka bw'eggulu n'obeera ne mu bwa Sitaani. Tekisoboka kubanga ensi eno erina sitandadi omulabe Sitaani gy'ataddewo gyetambulirako. Bw'onaatunulira ebintu ebikolebwa mu nsi tebitwewuunyisa.
Baruwa Yokaana esooka essula ey'okubiri 16 agamba atya? Agamba nti kubanga buli ekiri mu nsi okwegomba kw'omubiri, omubiri guno tuli mu mulembe ng'abantu bayimba ennyimba ezigamba tonsukuma, okugambako omutima gwe guntuma, kayimba kanyuma tozinetokolo otya, tonsukuma, emibiri nga gisindika abantu yesanga akikoze bukozi kubanga omubiri gukimugamba. Kwegomba kwa mubiri number 1. N'okwegomba kw'amaaso, okwegomba kw'amaaso olw'ebyo tutunuulira okugulumiza kw'obulamu okutaliimu tebiva eri kitaffe. Bayibuli tugambye nti ensi erimu okwegomba kw'omubiri. Erugambye nti ensi erimu okwegomba. Namba 2 erimu omubiri. Namba 3 erimu okwegomba kw'amaaso. Ensi abooluganda baagalwa gye tulimu olunaku olwaleero erina ebintu ebyenjawulo nga bifugibwa okwegomba kw'omubiri, nga bifugibwa okwegomba kw'amaaso, nga bifugibwa okugulumizibwa kw'obulamu. Zino ze zimu z'embalaasi za Sitaani enneekukumiza akozesa okulaba nga gwe nange abaddu ba Katonda Mukama bwe yafiirira abeeyita ab'eggulu, abeeyita obwakabaka bwa Katonda, tuwambibwe okuyita mu nkwe za Sitaani ng'akozesa okwegomba kw'omubiri, okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza okw'obulamu. Bonna tunuulira okugulumiza kw'obulamu olunaku olwaleero, ekimu ku ebyo ebyaleetera Sitaani okugobebwa mu ggulu bwali malala. Sitaani akimanyi nti amalala gakulembera ekigo. Sitaani akimanyi bulungi nti Befeso essula ey'okubiri n'okutaano atugamba ni mubeemu okulowooza okwo okwali mu Kristo Yesu. Bayibuli Sitaani agimanyi era akimanyi ti Yesu atukubiriza tubeere abawulize, tubeere abawombeefu. Yesu yandibadde ajjira ng'ayambadde zaabu, yandibadde ajja ng'amaaso ga ffeeza, yandibadde ajja ng'amannyo ga golodi, yandibadde ajja ngoye z'ayambala ziva mu ggulu zikolebwa waggulu, naye yajja ne yeetowaza. Kati Sitaani akimanyi era amanyi obunafu bw'abantu. Obwakabaka bwe ku nsi kuno bufugibwa amalala. Ky'oboolaba abatuli mu mulembe basobola nnyabo abakazi nga ne basobola kubeerawo ng'emimwa gyabwe ne bagisiize, waakiri bw'atagisiiga white, bw'atagisiiga bino ebimenyereketa ajja gusiiga bbulaaka, bw'ataagusiiga ebbulaaka anaagusinga pinki. Abakazi bangi abali ku mulembe guno enjala zaabwe ziyidde, eyalina olwala olulungi balutwadde artificial nail olwo ne lufa. Enjala zino ze batadde ku ngalo mpanvu ez'enkanidde awo, oluusi n'okwebuuza twebuuza oba banaaba batya. Nosanga owooluganda nga yeetadde pini ku matu, mu nnyindo, ku lulimi, mu kkundi n'ebitundu ebirala bye tutamanyi baziteekayo. Tuli ku mulembe basebononyewo ng'omulabe Sitaani awambye abantu n'amalala ag'ensi eno. Mu kitabo kino kye bayita Jewels, Fashion and Pride, atikene eyawandiikibwa egamba statement October 27th, 2009 agamba mostly women are fond of jewels as fashion and pride. Nti abasinga obungi abakyala ku mulembe guno kubanga ebiri mu nsi ge malala. Basobola bannyabo abakyala bangi bali mu mbeera y'okwewunda, n'omusanga ng'atadde ekyomu bulago mu bulago, ng'atadde ku matu, okutu n'akufumita okuva eno wansi paka waggulu, nga basobola bannyabo tayikyalina wala wakufumita, n'ava kutu n'adda ku lulimi, n'ava ku lulimi n'adda ku nnyindo, n'ava ku nnyindo n'agenda masekati g'ebyenyuwa ne bibiri, n'ava masekati g'ebyenyi n'awummula omumwa, n'ateeka wano pini, n'agenda ku kundi, n'agenda ku mabeere, ne weebuuza n'ayonsa ntya. Tuli mu mulembe nga omwandiisi ono nga bw'agambye mostly women are fond of jewels as fashion and pride. Ti abasinga obungi abakyala bino babyambala lwakulabibwa nakweraga. N'abasajja tuli ku mulembe nga bakutte ebintu bino ebyomumatu pini, n'osanga ne minisita omulamba talina pini emu, eno alinayo bbiri n'eno alinayo ndala. Omulembe gufugibwa olw'amalala, olw'okweraga, ne bateeka amayembe mu nnyindo n'endala efaanana bwe bityo n'ebirala ebikolebwa bwe bityo. Naye nga Bayibuli bw'onaasoma ennyiriri zino Lubereberye essula ya 35 onyola olwokubiri paka ku lwokuna, Lubereberye 35 2 paka 4. Bw'onaatunuulira kuva essula ya 33 onyina okuna paka ku lwomukaaga, bw'onaasoma Koseya 2:13, bw'onaasoma Isaaya 3:16 paka 21,
awo bayibuli etuwa ebyokwewunda ebyenjawulo era ng'ebivumirira omuli ebyekumikono. Ennaku zino osanga abavubuka ng'alina n'essaawa oluusi ku mukono nga tebala, n'omusanga alina bango, alina ensi, bambadde empeta, bambadde ebyokumagulu, bambadde ebyomubulago, abambadde obutiiti, beewunzewunze. Naye bayibuli mu nnyiriri zino zonna zetuyigiriza etukubiriza okwewala ebiringa ebyo. Mu kitabo kino ekya Timoseewo ekisooka essula ey'okubiri onyola omwenda agamba ti obulungi bwammwe buleme okubeera obwokungu naye bubeere obw'omunda. Bw'onaasoma Peetero ekisooka essula ey'okusatu onyola okusatu n'olwokuna, bino byonna bayibuli evumirira ebyokwewunda. Obulungi bwaffe bassebo na bannyabo bubeere nnyo obulungi obw'omunda, omuntu ow'omunda. Naye tutwaliddwa nnyo omulembe, tutwalidda nnyo ebintu nga tosobola kwawula muntu atakkiriza Yesu ne muntu akkiriza Yesu lwa nsonga obwakabaka bw'ensi eno bulina ennyambala yaabwo, naffe twagala kwambala nga bo. Isaaya essula ey'okuna onyola okuna ekyava buyita obugwagwa. Nosanga abakazi nga akutte sikiini yali ennungi yali ku nakyo ng'agimesemese ebintu, agimesemese ebipawuda, agikubye ebigundi bino twakwatanga amayinja gano ne bageesiiga byonna, n'omusanga alabika ng'akagologoosi, n'obasanga bagenze mu kyuma okwefumba, omutwe nga alinga muzungu naye nga bw'otunuulira engalo yenna akonye alinga eyakutte manda. Ekiseera kye tulimu basebo nonyama tugwanye okutegeera n'okumanya nti obwakabaka bwe tulimu ebintu ebiri munsi, okwekomba okuli mu nsi si kwa bwa Katonda. Bw'onaasomako mu kitabo kino ekya Ssekabaka ekyokubiri essula ey'omwenda olunyiriri olwasatu, bayibuli etegeeza n'abakyala Jabezi ye yakulemberamu embeera y'okwemetta ng'agenda ku seducing, agenda okusingana. The most wickedest woman in the Bible ayogerwako nga yaleeta gwe tulabako ku mbeera ey'okwewundawunda. Obulungi bwaffe Abuluganda baagalwa tebugwanye kubeera bwakungulu naye bugwanye okubeera obulungi obw'omunda, obwo Kristo bw'asanyukira. Gamba singa osanga ekifaananyi kye bakuba ku mbaga n'oli najja n'akwata peeni n'akwata ipenso n'akisiiga nga gwe yakisiiga oba gwe yakikuba, kyekikugira mu birowoozo. Bayibuli etugamba nti Mukama atukola mu ngeri y'entiisa, naye tukoze kyamaanyi nnyo ku mulembe guno. Osanga bakutte ejjiiko n'adda ku ludda luno olw'eriiso n'ateekako kalabwa bakozesa bisiiriza simanyi, n'omukwata ngazze ku mumwa n'agumettametta. Abantu beekubye bitatu emibiri gyabwe olw'amalala n'okwerabawo n'empeta zennyini. Bayibuli etugamba obulungi bwaffe bubeere bwa munda. Ati k'emu eraga egamba beware the husband hunter. Why some women go for guys who are taken? Abamu balowooza nti bw'oteekako empeta olwakulaba n'agamba nti oyo si mufumbo, manyanga oyo mufumbo. Ebyawa tuli ku mulembe ng'abasajja abafumbo bali ku maketi okusinga n'abali singo. Njagala kutegeeza kwawulira ebigambo bino olunaku olwaleero. Abadde alowooza nti empeta eri ku mukono gwo ey'obufumbo erina kyekutaasa. Commitment yo tekulemesa ekubeera n'empeta ku ngalo, tekulemesa kwetema sipeeya nga tolina mukyalawo. Akisiwale tegeera omanye nti waliwo abasajja n'abakazi mu nsi eno eyagwa eddalu, eyagwenyuka nga interest yaabwe yakugenda n'abafumbo, kubanga akimanyi nti kale ne bw'abaayo n'omusajja oba ne bw'abaayo n'omukazi wakiri alina omu tasobola kubeera na 10 nga bano abali singo n'abeera nono n'abeera nono. Waliyo abategetinga abasajja abafumbo n'abakazi abafumbo. So tolowooza nti oli bw'atunuulira empetayo olwo n'awulira nga ayo mufumbo. Ebyo byonna ebyokwewunda, ebyokweraga, ebyokwerabawo nti nze ndi mufumbo, n'oteeka pini mu nnyindo, n'oteeka pini mu matu, n'oteeka pini ku lulimi, n'oteeka pini ku makundi, n'oteeka luddawa, yogera ku by'amagulu, ago malala ga nsi. Era Katonda agatugaana, atutegeeza obulungi bwaffe bassebo ne bannyabo bubeere bwawa, bubeere bwa munda. Mu kitabo kino ekya Timoseewo ekisooka 2:9 Bayibuli egamba nti bwe batyo n'abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana
n'okukwatibwa ensonyi n'okwegendereza si mu kulanganga enviiri ne zaabu oba luulu oba engoye ez'omuwendo omungi. Modest okusinziira ku Oxford Dictionary kinnyonnyolwa modest is dressing, behaving so as to avoid indecency, especially to avoid attracting sexual attention. Tuli ku mulembe guno abooluganda baagalwa ng'ekigambo modesty okwambala obulungi kwaggwawo. Otambula gy'otambula n'osanga omuwala ng'amabeere gano yagabiipinze gaagala kubwatuka. Otutambula gye tutambula eyo n'osanga omuwala teyefuddeyo oba omugongo gulina obutulututtu n'alyoka aguteeka ku ngulu. Tuli ku mulembe guno ng'abaana ab'obuwala bayita bwereere si be bajjira leggings ezirimu ebituli n'omulanga ng'ayambadde nga nekkala y'empale bw'oba weetegereza osobola okugiraba. Tuli ku mulembe nga busimithulu obuteeteeyo obwa lawunda ate nga bwe bumpi embuyaga n'emala ejja kajja omulundi kumube swe ne kamwebika ku mutwe. Tuli ku mulembe abooluganda baagalwa nga bw'otambula gy'otambudde ng'ogenda weetegereza abantu ogenda otuuka eka gwe ng'omusajja ng'olina ekifaananyi kiramba eky'omukazi ali obwereere. Era y'ensonga lwaki ku mulembe guno abasajja abawala pente, abasajja abawala enkoko, abasajja abeebase ne bameeyiri ewaka abeeyongedde nsonga agenda okuyita gy'ayitira mu katale ng'alaba ebifaananyi bingi ebijjudde eby'abantu abali ebwobereere kuba asanze biipinze amabeere, asanze atali mu kaleega, asanze atali mu mpale, asanze owa simithulu, asanze owa leggingi, asanze ayambadde ebisaati ebinene ng'emikono gy'enkwawa minene ddala ng'omutima gw'ebbeera ogulengera. Y'embeera gye tuwangaaliramu kukubiriza bukaba. Modest egenze abawala empale zaabwe ne sikaati zambuka waggulu, abalenzi empale ziri mu kukkirira, bw'atayambala kaveera tasobola kugijjamu. Omusajja omu yagamba ti sikaati z'abawala ziri mu kwambuka waggulu n'ebiteeteeyi ate empale z'abasajja ziri mu kukkirira, banoonya equilibrium yensi mwe tuwangaalira. Naye ago gonna malagansi Bayibuli kyeva eruga mu kitabo kino eky'Amatayo essula ey'okutaano olunyiriri lwa 28 naye nange mbagamba mmwe nti buli muntu atunuulira omukazi n'amwegomba mu mutima gwe ng'amaze okumwendako obwensi ku mulembe guno ebintu bifuuse ebintu byonoonese, ebintu bifuuse ebirala. Bayibuli tetugamba kwambala nga banaani, tetugamba kwebikabika ijaabu n'ebirala, naye twambale engeri eziweesa Katonda ekitiibwa. Lwaki olaga ebisambi by'oluganda? Lwaki otuula w'otudde oba mu kibiina oba mu takisi ng'akasawo kewandibadde okwatira eno ng'olina free ate okakwata okatadde wano kubanga wasitamye dda? Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza bassebo ne abooluganda Katonda atuyita tuve ku miseno gy'ensi. Abaana bangi ab'obuwala ku mulembe guno bazadde baffe bazaalanga bulungi ne basindika bulungi abaana, naye ku mulembe guno bambadde engoye eziri tayiti ezikyankalanyisa n'abaana zaabwe, ezikyankalanyisa okuzaala kwabwe. Abamu balwadde masitula cramps, abalala bafunye hitibani, abalala n'okuzirisa bazirise lwa kwambala ngoye ezibatugga. Mukama atuyita basaba n'onyabo tuve mu malala g'ensi tusobole okulokolebwa. Sitaani akoze kyamaanyi nnyo okuyita mu television programs ku mulembe guno okulaba nga ebirowoozo by'abantu obwenzi n'obukaba firimu zonna ze wetunuulira ku mulembe guno ebiredde nnyo kyabeeranga si kya bulijjo omuntu okiisinga munne naddala nga ne bali mu bufumbo. Naye ku mulembe guno olw'okubanga ebifaananyi bye tulaba firimu ekalica ez'enjawulo ezivudde mu Amerika, ezivudde luddawa zipenetrating ogwanga bwaffe ne kalica ye Uganda wano, obwenzi bufuuse obwenzi. Owooluganda n'abaana bato bakiisinga naye nga babirabe ku TV, babirabe ku programs, babirabe mu buzannyo, babirabe mu firimu. Obwenzi, okutta, okubba byeyongedde lw'ebyo bye tulaba kubanga Bayibuli etugamba nti bikizuuka gye tufuuka. Tuli ku mulembe guno abooluganda baagalwa nga music gwe tuwulira, music gwe taddeyo amatu gaffe okuwulira naye ng'afuuse ekizibu. Music omu owa rock and roll wa bulabe kubanga aleese embeera ey'abantu okulepinga bannaabwe. Si buli music gw'owulira nti akusitula emmeeme. Waliwo music akozeseddwa okulimbalimba n'okuwaliriza abantu okugenda mu kusinza Sitaani ebitali Katonda.
tuli ku mulembe ng'ebirabikira ku TV ebisinga obungi byongerayo bwakabaka wa sitaani era bino kwekisinga ennyimbi kwe teweewuunya biyimbibwa leero oli n'ayimba kambakabye ng'embuzi bwe zikaaba n'olaba bividiyozi ebyekisiru ng'abakazi bali mu nika bali mu kuzannya naye nga TV eyo gy'olina tomanyi mwana wo abapuroguramu b'ennyimba zino tebagenda kuteesa nawe baluteekeko omwana wo n'akula ng'ali expose ku byobwe gwe teweebunya mulembe guno nga sitaani akoze kyamaanyi muba mukyali awo muli ku gloria bugi mugenda okulya n'omulala yaleese ebintu ebyekisiru ebyobugwagwa ebyayogerwangako mu bisenge kati biri ku mitimbagano pornography afuuse pornography amawulire gassa ebirowoozo by'abantu firimu ezifulumizibwa bassebo nabanyabo bino byonna byongedde kwonoona society zezimu ku nkola sitaani zaleeseewo ku mulembe guno okulaba ng'abantu bangi bazikirizibwa aleese embalaasi enneekukumi mulamu bwona obwange tusobole okuzikirizibwa teweewuunya okubanga abasajja bano abayimbi bajja bwereere ku siteegi kati n'abaana baffe abasoma ku mayunivesities n'abali mu byalo bewaffe ne bakoppereza ebyo kubanga gye tukoma olaba ekintu tutandika okukifaanana tukiraba ng'ekya bulijjo tukiraba ng'ekiri nnomo ezo ze zimu ku nkola sitaani zakozesezza ku mulembe guno watching a television program olaba zikugattako zikutoolako engeri gy'oyambalamu eweesa Katonda ekitiibwa engeri gye weetonaatona mazima ddala bw'obanga gwe asalawo abagenda mu bwakabaka bwa Katonda oli wa bwakabaka bwa Katonda gwe oba oli wa sitaani Yesu kubanga yatulokola tuli bantu banvuma yatulokola okuva wansi w'omulabe ku sitaani ayagala gwe nange okuva na leero tutandike okutambula bayibuli nga bweyigiriza tetwagalanga nsi twetikka omusalaba gwaffe tumwagale Yesu waffe tumugulumize tutendereze erinnya lye kubanga yebyo mu byonna bwobanga oli oluganda omwagalwa ng'ebintu ebimu nga programu ez'enjawulo pornography akufuukidde pornography oli mu kukubiriza nakutwala maaso bakabaka ba sitaani njagala kukusabira akawungezi akaleero Mukama akusumulule oli eyo oluganda omwagalwa ng'engoye zonna z'olina mbalaasi neekukumiziri mu wadirobu yo sitaani yakuyingirira dda gwe agenti wa sitaani asooka kubanga oyitawo kubanga munnanga ate gwe ayambadde empale nerabika n'otulaga n'obutiiti n'okyanga abasajja b'abandi ne bakusiiya n'olowooza nti oli wakabi kumbe oli mu kutwala mu maaso obuweereza bw'omulabe sitaani njagala kusabira gwali eyo oba engoye zo zeetaaga kwokya zookye Katonda akukoowoola era akuyita ove wansi w'obwambe bw'omulabe sitaani obeere omwana we abalangira n'abambejja tebambala bwe bato tebambala ng'abamalaaya tebambala ng'abatalina magezi Katonda akukoowoola akulokole gwawulira ebigambo bino muvubuka gwe nga puroguramu z'olaba omuli pornography zikufuukidde ekizibu amalala g'ensi eno okwegomba kw'amaaso okwegomba kw'omubiri Mukama ayagala kulokola ove wansi w'obulabe n'amaanyi g'omulabe sitaani bwobanga gy'oli eyo njagala kusaba oyimirire era wewombeke wonna w'oli tuweeyo okusaba Katonda affe omukulu omuggulu twagala okwebaza nate akawungezi kali okubanga osiimye okwogera gye tuli tukwebaza Mukama bw'otuwadde amaanyi okwogera ku kigambo kyo tukwebaza kubanga otuwadde engeri gyetugwanya okuwaguzaamu mu biseera bino eby'enkomerero kyenva nkusaba no nga nkwegayirira otukweka eri amalala otukweka eri Katonda ffe okwegomba kw'ensi eno amalala g'ensi eno okwegomba kw'omubiri abavubuka baffe bawonye okukabawala Mukama bawonye emize emibi nga masturbation bawonye okulaba pornography Mukama nsaba nga nkwegayirira otuzimbemu empiso y'eggulu omuli okutambula n'okwambala mu ngeri ekwesa ekitiibwa omuli okulaba nga obulungi bwaffe tufaayo nnyo ku bw'omunda okwetegereza n'okubeera abeegendereza mu puroguramu ze tulaba mu music gwe tuwulira kubanga mu byonna either tusinza gwe oba tusinza sitaani nsabye otulokole Katonda omuyinza ebintu byonna jangu otubeere njagala osabira omuddu ono omuzaanawo eyandiyagadde okubatizibwa sabiiti eno ennaku z'omwezi 3 nsaba omuleete Mukama leka ajje leka abatizibwe leka omwerokolere leka obulamu bwe butuusibwe kubanga osiimye era wafiirira ffenna abalinga bwe batyo ogulumizibwe ddala obw'ekitiibwa naffe n'omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye amena amena.